Kaakati akatambi olaba kano, omufu bali mu kumukuba enkoko mu kifuba. Omulambo nga bw'ogulaba bwe gwebase mu keesi oba mu ssanduuke, bakutte enkoko nga nnamu ne batandika okugikuba omulambo guno. Bakubye enkoko omulambo mpaka enkoko bw'efudde. Omufu ono kigambibwa mbu yattiddwa buttibwa era ng'enfa ye abantu be tebaagitegedde. Kati okukwata eno enkoko ne batandika okugikuba omufu ono, baagala nabo omuntu eyasse omuntu waabwe naye afe. Kuno bakuyita kulinga nga kuwoolera, naye bo ndowooza bayitamu eno enkola. Singa omuntu afa ng'enfa ye tetegeerekeka ng'erimu eddogo, erimu omuntu amusse kawala kalenzi, bakola ekikolwa kino. Bakutte enkoko ne batandika okugikuba omufu ono mu kifuba, bagimukubye mpaka enkoko eno bw'efudde. Omanyi okukwata enkoko ne bagikuba omulambo mu kifuba nga bw'onaakuba omuntu w'ekibooko naye nga bakozesa nkoko, nabo bwe batyo bwe bakoze. Kati omuntu yenna eyeenyigidde mu kutta omuntu ono, eyabaddemu n'omukono mu kufa kw'omuntu ono, naye agenda kufa ng'enkoko eno bw'efudde. Omufu agenda kunoonya abaamusse nabo abakoleko ng'obuyinza bwe bulagira. Omufu agenda kubeetugumbulira, agenda kubeenyigira ng'enkoko eno bw'emufiiridde mu kifuba. Kugamba obusungu bw'awulira nga bamukubye enkoko mu kifuba, bwe busungu bw'agenda okukozesa okunoonya abo abaamusse abaatutte obulamu bwe. Kati kyekikolwa ekyo kyolaba ekigenda mu maaso. Ebintu bino gye biri era bibeerayo. Abantu balina obulombolombo, balina ebintu bye bakola muganda wange by'otalowooza nti oyinza n'okubiraba, naye ng'ebintu bino gye biri era bibaayo. Omusajja ono mbu bassemutte. Eyo enkoko gy'olaba gye bakutte gye bali mu kumukuba, bagimukubye mpaka bw'efudde. Weefiira bw'eti, n'omuntu eyamusse oba eyeenyigidde mu kufa kwe bw'atyo bw'agenda okufa. Agenda kufa ng'enkoko eno. Omufu agenda kubanoonya batugumbule, abanyigenyiga, bawutemu omusaayi mpaka nabo bwe bafa. Tebagenda kubaleka kuyinaayina. Kaakati njagala nkuteeseko akatambi kano, weerabire ku bintu ebiri mu ggwanga n'ebiri mu nsi. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. So kino kye kibeerawo mu emu mu parts eza Africa. Mwene ensi eya Democratic Republic of Congo, mu kimu ku kitundu kya Congo, omuntu bw'ofa nga your death is not natural, let's say nga bakuloze, oba ng'oyaze n'akuba amasasi nga tebamumanyi, oba ng'oli akuse, death yonna bo gye babelieving nti muntu mulala yagikutuusizaako nga si bulwadde. Kino kye bakola, baleeta enkoko ne bagikukubako mpaka bwefa nga bagikuba bukubi mulambo. Bakuba enkoko omulambo mpaka lwefa, mpaka enkoko eyo lwefa ne balyoka bakuziika. Wabula bakuba enkoko eno nga balaamiriza nti oyo amusse, muzimu gwe nawe genda omukube mpaka bw'omutta, teweebaka mirembe. Ebintu bya culture bino ebimu sometimes mbiyita, saagala biyita ignorance kuba kituufu ebimu gye biri, naye ensubira ebimu baba bisussa. Nyiga follow button ate olaikinge video eno. Kakati ensonga ndowooza ozirabye bulungi. Nabagamba eno YouTube channel, ensonga lwaki mwasawo ne munfollowinga nti nze ngenda kubaleetera ebintu bye muba mwetaaga okulaba, ebintu ebituukawo nga mu butuufu naawe bali tosuubira nti osobola okubiraba, naye nga wano okawokawo ogenda okubisanganga. Ebintu nga bino eno bituyigiriza ebintu bingi. Ebintu nga bino bituzibula amaaso mu bintu bingi. Tuli mu nsi ya mwoyo, tuli mu nsi ya mpewo, tuli mu nsi ya buli kimu.
abakkiririza mu Katonda bangi, abakkiririza mu busamize bangi, abakkiririza mu buli kimu enzikiriza ey'enjawulo nabo bangi. Kati y'ensi gye tulimu, so buli kimu tuba tusuubira okukiraba. Kyekyo lwaki nze mbibaleetera. Ebintu bino bituyigiriza ebintu bingi, bituyigiriza ebintu bingi. Osobola okuba nga naawe bwe wali ofiiriddwako balina ebintu ebimu bye baakola omufu nga wali olaba, baba n'ensonga lwaki bakola ebintu ebyo. Kati mu ggwanga lino kano akabonero kalinga nga kakuwoolera, eno eringa nga tukiyite revenge, eno eringa nga revenge kubanga kuwoolera nti omuntu atutte obulamu bw'omuntu ono aleme kgenda ssebo bw'atyo ng'ayinaayina. Ebyo bye mubeereyo ne mutta bannammwe ne mutandika okudaalimba obudaalimbi ku byalo, si we bikola ate eno munnange. Mulimu ekika, kati kaŋŋambe mulimu abantu bottira omuntu n'omwettira, mulimu abantu bottira omuntu n'omwettira nga nabwo naawe olina okufa, olina omugoberera nga tosobola kubeera ku nsi ng'oyinaayina nga naawe olina okufa. Kati be bantu bano ekyo kye balimu okukola bakiyita revenge. Watutte bulamu nabo banona bulamu. Bakutte enkoko nga nnamu empanga, enkoko empanga, enkoko eŋŋanda mu ggwanga lyabwe, ne balyoka bateeka omulambo wakati, omufu ne bamuteeka wakati mu luggya, ne babikkula ssanduuke, ne balyoka batandika okukuba omulambo guno enkoko mu kifuba. Bakubye omulambo enkoko mu kifuba nga bw'olaba akatambi ako. Kati buli gye bakoma okkuba enkoko, jjukira enkoko nayo eba egenda bagimukubye mpaka enkoko bw'efudde. Kati okufa kw'enkoko kwe kufa kw'oli omuntu aba yasse omuntu ono. Ono omufu baba balina okumutuma yeenoonyeza obwenkanya. Kati wano anoonya justice. Kino kye bayita okunoonya justice. Bali mu kumuyambako okunoonya justice. Eyamuuse tagenda bw'atyo ng'ayinaayina. Balina okumukolako ng'amateeka bwe galagira, era kyo kye bali mu kukola. So ebintu ebyewuunyisa mu nsi tebiggwaayo. Tukyalaba ebintu bingi nga bw'obiraba. So embeera y'obwetyo bw'ekola ki? Embeera y'obwetyo bw'etambula. Ebintu ebyewuunyisa bingi bye tukyalaba, ate ne bye tukyayigirako nabyo bingi nnyo nga bw'okiwulira. So amawanga galina buli ggwanga liba n'ebintu byagwo. Okitegeera, buli ggwanga liba n'ebintu, buli muntu aba n'obulombolombo bwe. Mulimu b'ogenda okunyiga, mulimu b'ogenda okukola ebintu baleme kugenda mu kyaki kukusabira. Mulimu b'ogenda okukola ki? Abantu balina bajjajja baabwe gye bawaaba. Olina omukola ekino ng'alina mu bakulu be mu bigali, abantu bawaaba mu bigali. So ebintu nga bino tubiyigiremu, bibeere ekyokuyiga mu bulamu bwaffe, oba okitegeera, ate tube n'okumanya ebintu nga bino bitubagula mu bwongo. Ne bw'oba musabye otya, muntu bw'akeera ku makya n'agamba nti agala kukusindikira kintu kyonna kyonna kikutuukako. So ebintu nga bino mulina okuba nga mubimanyi bulungi nnyo. So embeera bw'etyo bw'etambudde. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, subscribinga tannaba kuba nti ate osubscribinga, tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mbeere bulungi.